eno ye programu omuntu w'abantu. Nzeko ku Sunday no nkwaniriza nnyo program gyo tusemo muntu w'abantu nze Sanyu Robina Mweruka nga bwe tuze tugamba mu ngeri y'enjawulo nako lwaleero twagala tukutuuseeko olugendo lw'ettafaali. Ettafaali no twali kuŋŋaanyiza ddala era twatalaga amawanga agawerera ddala 4 nga twajjayo obukadde obusoba mu 4. Baabututikka mu ssanyu era olunaku olwaleero njagala tutandike nga nkulambululira okuviira ddala ku lunaku olwasooka lwe twatuuka mu kibuga London mu ggwanga erya UK n'oluvannyuma gye tunaamalira mu America ng'otegedde bwe twatambula twajjayo kyenkana ki era oba oliawo n'ebigambo bya Katikkiro onooba olonzeemu ekikuzimba ekikugasa ekinaatwala Buganda ku ntikko. Bakyala mwambale busuuti temwambale mpale abange temuswaza temuwe mulembuga abami twambale kanzu ey'omuleera ate njagala tutuuke embuga nga tunyiriddalo njagala tutuuke embuga n'essanyu eringi njagala tutuuke embuga. Katikkiro yasimbula kuno ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omunaana n'ayolekera mu ggwanga erya United Kingdom UK mu kibuga London era ng'eno yawerekeddwako omumyuka wasooka Emmanuel Sendawula, baminisita ba Buganda okuli Rita Namukwayi ow'ebyobulambuzi, Ben Mukwaya ow'ebyobulamu, Charles Wenvu, Oweekitiibwa Kiwalabye Male n'abalala bangi. Kuno era kwaliko abakakiiko ka Twezimbe nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Kimba Freeman, omuwanika Augusta Lwentake, abasuubuzi okuli Haji Mutasa Kafeero, omukungu Serunjoji Geoffrey, Julius Sempala, omukungu Anthony Wamala, Haji Bukandula n'abalala bangi. Please change here and remain on the platform for your next transport training. Ng'atuuse e Bungereza yatandikira ku kanisa y'Abadiventi esangibwa e North London ng'eno ekulemberwa omusumba Kalemeera Mutebi nga yakuŋŋaanyayo ettafaali lya paundi 50,000. Mu bubaka bwabwe eri Katikkiro baamusaba eddiini yaabwe nayo etunulwengamu nga bagaba ebifo emmengo ssaako n'okubafunira ettaka kwe baba bazimba ekkanisa yaabwe. Kigambo ekyokuteekawo obwenkanya mu Bwakabaka bwaffe ale ne mu nsi yaffe. Ekiseera ettaka we lyagabwa emyaka gy'olwenda Abadiventi twaliyo. Kale kugamba bannaffe abalala balina amataka bakuzimba amasomero n'amalwaliro tetulina tukwata bukwasi mu nsawo zaffe. Kati engeri gye twawulidde nti ebintu bigenda birongooka era twebaza Mukama. Lero tusaba Abadiventi balowoozebweko mu kutumire. Mu kubaanukula yagamba nti ebifo emmengo tebigabirwa ku misingi gya ddiini ate ettaka n'abasuubiza okutuula n'abavunaanyizibwa abalala basalewo ku ky'okukola. Mpulidde ensonga z'ettaka nga muzoogerako wano. Saagala
malago gaddamu nga simaze kufumba bigambo bulungi simaze kuwetegereza n'abaganda bagamba nti emmeme etafumba bigambo eyinza kwogeza muno kyakalyerabira yinza obagambira tetujja bawattaka oli maama wange owegabi yeekanze ebyo mbiwulidde naye tujja kubyetegereza bulungi tulabe ekirungi nti eri ewaffe eka obukulembeze obw'ekkanisa y'abasebenfejeeru era saabalabirizi ow'enjovu tuwuliziganya bulungi mutegedde Dr. Kagembo tuwuliziganya bulungi nnyo ensonga ez'emirimu ze ngenda okwogerako kubanga kati ziri butereevu mu buyinza bwange kubanga omusumba agambye nti abavubuka abasebenfide we bali baweebwe abayivu batendeke baweebwe emirimu oba baweebwe obuvunaanyizibwa kankwanukule betunaawo emirimu beebo abategera Ssaabasajja Kabaka kyokka nga balina n'obusobozi ako kakwakulizo benaakola nabo beebo abategera Ssaabasajja Kabaka ate nga balina obusobozi sijja kuba Musebenifidde mulimu kubanga Musebenifidde saagala kubalimba nti mudde wano munkubire mu ngalo benaawo emirimu balina okubanga bategera Ssaabasajja Kabaka ng'ate balina obusobozi bana Abasebenifidde emirimu nga bagitwala bana Abasiraamu emirimu nga bagitwala bana Abakatoliki emirimu bagitwala ekyo Kabaka kyatwagaza era nze nkuzzeemu ssebo mubasindike badde gye tuli tutegere bategera Kabaka balina obusobozi bwabwe emirimu tujja kubawo bw'ava mu Advent Katikkiro yasibira mu kitundu eky'Epekamu mu kibuga London awaali omukolo omukulu ng'eno yayanirizibwa bannayuganda bangi naddala abaali banyumye obulungi mu Busuuti. Eno baminisita be baasooka okwogerako eri abantu bano ne bawa enteekateeka zaabwe okuva mu minisitule ez'enjawulo nga mu bano minisita w'ebyobulamu Ben Mukwaya yannyonnyola ennyo embeera y'ebyobulamu mu Buganda era bangi ne bamatira. Twagala okulaba nti okuva kuw'omuluka oba ku mutongole okutuuka waggulu kwa minisita ebintu by'essente ebintu by'obufuzi n'ebiringa ebyo byabitera ddala bulungi bitambula ku mutindo. Ekitongole ky'akalondoozi kyo kigenda kwongerwamu abakozi kibe nga kikola omulimu gwakyo ate era owekitiibwa Mother Sendawula n'owekitiibwa Bwenvu tulina enteekateeka nabo okulaba nga abantu ba Ssaabasajja abali wabweru wa Buganda bafuna engeri gye basobola nabo okwenyigira mu nkulaakulana wamu n'okuwa amagezi mu nkulaakulana y'Obwakabaka. Ebiyinza otusoomooza tulina okubeerawo nga tubyetegekera tubimanyi tibiyinza okubaawo obufuzi obulambulukufu bunagenda mu maaso. Obulyake n'obukenuzi bunagwawo kubanga nabo musanyalaza enteekateeka eno. Obutale bw'abantu baffe bwe balima ne bye bakola ekyo kyakusoomooza ekitaggwaawo. Ensonga za Buganda zinakusibwa nga tukyali balamu ffe abaliwo kati. Waliwo omukago gwa East African Community kiki ekiyinza okuvaamu ekinaatukosa. Tanzania ne Rwanda ettaka lya gavumenti kirina bonna gwayinza ku ttaka bwe tuneegatta nga tumaze naye lwe banabireeta ewaffe ebintu bwe bityo tuba tugenda kolaki okubitunulamu nga tugenda mu maaso. Kakati bino bye byensimbi wa otusubira ensimbi okuva okutambuza namutayiika eyo. Mulimu amakubo amapya, mulimu amakubo amakadde twagala okulongoosereza,
naye nga tusuubira mu myaka 5 twetaaga obuwumbi 168 okutuukiriza enteekateeka eno, naye tulina essuubi tujja kufuba tukole tulabe nga tugituukiriza. Ssentebe w'olukiiko lwa Buganda Twezimbe Kimba Freeman naye yannyonnyola abaaliwo ensimbi ezize zisondebwa mu Buganda era n'ebyo ebikoleddwamu. Omulungi akyatambula nange mu lugendo lw'ettoffaali n'esiimye naye kasooka tuwummulemu katono tukyadda tova ku Bukedde TV 1.